Kale abalungi abaagala nsanyusa balaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu nzizemu nolwaliro nentuuka leeti ng'eyeggulo dakika 10 ze ziyiseeko tujja zigoba tuzisanga oba tunaazirekayo ne tuzikwata olulala. Mbaniriza nnyo mu linnya lya Yesu nsaba muwulire emirembe ku SPS muwulire Bible and Politics. Tulina bingi bye tugenda okuba nga twogerako akawungeezi ak'olwaleero, bingi nga nammwe bwe mubiraba nange bwe mbiraba era nga bwe biri tugenda kuba tubyogerako ebimu bye tunaasobola. Ne bannaffe bangi babadde boogera, bw'oba obadde ku internet obadde obiraba ng'obigoberera, naffe katuyite mu bye tuyitamu olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 11 mwaka gwa 2024. Programu eno kutuusibwako Maureen Skin Care, kutuusibwako Premium Dental Clinic, kutuusibwako abazimbi, omuzimbi waali tulina ekyebyuma asobola okuggala ennyumba yo. Tulina omuntu plumber, urban plumber waali oba olina kalina bano bakolera ku byonna, oba kuzimba kalina oba jiggala oba ku finishing everything plumbing byonna babisobola. Gwoyagala ku bogo ngamba ne mukuwa. Bw'oba yagala kamera ku awakaawo osobola okunoonya ku muganda waffe ayitibwa Map Media asobola okukolera emirimu egyo bulungi nnyo. Then transport abeera Sama Uganda, bw'oba oyagala okufuluma n'okuyingira ekibuga Kampala oba okujja ku kisaawe oba okuva ku kisaawe okudda obanga emirimu giri mu Uganda mwennyini, oyagala kutwala Fort, oyagala kutwala Arua, oyagala kutwala Masaka naye nga tolina ntambula, Sama Uganda basobola okukolera ekyo nakyo ne kivaawo. Kale obulango nga buwedde tugenda mu byawandiikibwa eby'olunaku lw'olwaleero. Olwaleero ngenda kutandika n'olunyiriri oluli common ennyo. Njagala kwebaza Katonda olw'obubaka bw'eggulo obw'Omusamaliya omulungi bwakoze bulungi nnyo mu bulamu bwaffe okusinziira ku response. Katonda ogenda kuwandiika Abefeso essula 6 olunyiriri lwa 10 era ngenda kusomako lwa 10 lwokka. Olw'ekkumi okusinga lwe njagala lutusindike mu kirala kye tugenda okugendamu. Then waliwo ekitabo ekirala twakisomako ko emabega mu myaka nga 2 aba mwaka mulamba plus Ezekiel. Jjo twasoma mu Ezekiel, waliwo awinako ze twasoma mu Ezekiel 13. Olwaleero tuli mu Ezekiel 12. Twamusomako simbo eri nga Katonda agamba Ezekiel nti kuba ekituli mu nyumba oyiseemu ebintu byo, ofulumye ebintu ebyo, weesabike bulungi, totunula ne ku ttaka olw'ensonga bweti ne bweti, bakulabe ng'okikola bategere ekigendo batuukako. Ani ajjukira obubaka obwo? Ndowooza nali nkyajja ssaawa 9 by then. So twasoma ku bubaka obwo naye tukomako ko wakati kati awo. Katulwaleero Ezekiel 12 tugenda kumuva ku ssuula Ezekiel 12 essula ya 12 tugenda kuva ku lunyiriri olwa 21 tutuuke ku lunyiriri olwa 28 olusembayo. Nawo katusomewo nga leero njagala kugamba bannayuganda ebiri ewaka ebiri mu mwoyo ne mu mubiri mwesibe ezi wano we tuli we wali we baalagira. Mwesibe mmeka? 2. Akawungeezi nabateereddeyo ssaawa zabadde nga mmeka ne mbaterayo ne mbagamba nti nno waliwo omulambo oguli mu kabira. Akabira ffenna tukamanyi, abamu ne mukubirawo amasimu, pasita omusajja afudde. Omusajja asula mu kabira.
naye bugenzo okukyanga nga bivuddeyo nga bisaasaanye mulabye ebyabadde wa Alien Skin. Batomedde munnaabwe ewaka ne bamuddusa mu ddwaliro Ensambya, munnaabwe n'afiirayo, ne bagenda ne bakuba abasawo ab'Ensambya n'ebirala bingi. Wakyaliwo inside story tukyaginoonya. Nabagamba omupiira gwa Alien guweddeko. Sabaga nti omupiira gwe guweddeko, sente z'omusajja ze yalya muteeke ewaaga. Ebyo mbikomezaawo nabo bibagambye ekiro nakataddeyo ekiro n'ensirika bugenza okukyanga bitambudde wonna, naye olwokuba kati tebitukolera makulu katugende ku byamakulu wamma. Jo nabagambye ku maziga agabadde mu State House abantu abamu ne mukikwata bulala. Era debate yaze mu kabokisi. Ate nabadde njogereddeko ekigambo nti muve ku Museveni wange simanyi biki, abalala ne munkwata bubi. Amaziga ge bakabye mu State House si lwa kulumwa ku lwaffe. Si lwa kulumwa ku lwaffe be bakoze ebikolobero. Balaba endi yaabwe batandise ogiraba n'okugirowoozaako, balaba akaseera ke tulimu naye nga bakomekkereza bwe bati bali ku mugguukiriro. Kati ekyo kyekyabakaabizza. Tebaakaabye lwa bulumi bwaffe, baakaabye lwa kwerowoozaako. Onaku ntera nnyo banyumiza ku bwe nali nkomawo wano nga ndeka famire yange. Amaziga ge nakaaba saakaaba gange, nakaaba g'abantu bange bali bendekawo. Nendowooza ebintu bingi ne tukaaba. Ebireka mbivemu siyagala biddamu ssaawa zino. Kati waliwo omuntu musobola okubeera ng'ofiiriddwa, noba ng'ofiiriddwa omwana oba omukyala oba omuntu we yenna, ne wabaawo omuntu gw'otamanyi mu bakungubazi nga tomumanyi nnyo, tabadde mukwano gwo, najja n'akaaba nnyo naye nga takaabira ono ali mu ddiiro ng'ajjukidde owuwe gwe yali ayagala ennyo. Maama yannyumiza nga bwe ntera bagamba nti abaana ababiri bazaala be nali nzirako, mwenna mubimanyi ebyo, bombi baafa, buli omu yafa. Ono simanyi mbo ng'akaabyeko, simanyi mbo mwala nnaku bbiri mbo naafa, kati nze kamenyo n'enzija. Naye waliwo abakyala maama be yazaala nabo abaana abo. Waliwo omukyala omu bali bamuyita Nalwoga ng'alina omwana bamuyita Nakabuye. Nakabuye bazaala olunaku lumu ne maama. Kati maama buli lwe yalabanga Nakabuye ng'alaba muwala we, era nga buli lwalaba abantu be yali nabo, alina abantu be yali nabo embuto mu biseera ebyo, nga buli lwatunulira abaana abo ajjukira abaana be. So kye nabadde ngezaako okukugamba, wabula tebaakaabye lwaffe, baakaabye lwakuba bo nga balaba bayingira mu kiseera ekyo, wabula si lwakuba nti waliwo ekirala kyonna ekisingako awo. Era ekyokuteesa okugenda mu maaso ne reconciliation prayers mu Uganda kigendera ddala mu maaso, kigenda kutambulira nnyo mu balokole ne mu baprotestante. Simanyi oba ne ekereziya egenda kwetabamu, naye abaprotestante Church of Uganda ne Born Again Christians bagenda kwetaba nnyo mu kintu ekyo, nga kikulembeddwa muwala wa Museveni oyo eyeeyita omusumba. Mwana gwe tetujja gaana kubasonyiwa, nze nange nsobola obbeegattako ne tutambuza okubasonyiwa. Sooka otubuulire ebbaawo lwa bwogo yakatwala internal organize z'abantu bameka, atunze emitima emeka, kubanga mwagala nga bwe nabagambye baagala kugamba mbu beetonda ku lwa poliisi n'amagye abalinyiridde eddembe ly'obuntu. Sooka otubuulire mu bbaawo lwa bwogo assa abantu bameka, atutte internal organize bweru w'eggwanga mmeka, assa abantu bameka. Bw'oleeta accountability eyo n'otubulya bulungi nga bwe mubadde mubikola tujja kukusonyiwa.
musoke mutubuulire mwakatta abantu bameka gwe ne lwabwogo wammeeyo nvuddeyo. Ekyokubiri, ebimu ebiri mu kabano waliwo statement ezitambula mu nkyukakyuka mu kwenunula. Statement zino zitiisiza nnyo Museveni ne gavumenti ye. Statement zino ezizuukusa abantu nti muzuukuke mwerwanirire, muzuukuke buli omu twerwanirire, buli omu yerwanirire. Statement eyo etiisiza nnyo Abanyarwanda ne gavumenti ya Museveni. Babadde batukwatira mu statement n'abamu ku baffe ne bazoogera nga tebamanyi kye zitegeeza. Waliwo statement bbiri ezitambula mu bannabyabufuzi. Abamu abaazikoppa mwazisangawo ne muzikoppa naye nga temumanyi ki kye zitegeeza. Nga bwe twasangawo ogusitoole mbw Abanyanya baasala abantu mu Uganda ne mu Buganda. Mbw Abanyanya batta abantu eruweero. Ne tusangawo oguboozi ogwo ne tugutambuliramu mbw Abanyanya nga kiri abanyanyazi. Abanyarwanda be basalanga abantu. Era bwe bamalanga okusala, bwe bamalanga okutta ne bakomawo eno ne bagamba ekyama ky'amapinduzi. Kye kyakoze ne bajjamu oluyimba ekyama ky'amapinduzi maama olumbe luli abantu nze ndabye maama. Akabonda akaabwe ak'omunda ke kabalidde. Abaawa ab'ennamunkekeera, abaawa ab'ebukalabi, abaawa ab'ennakaseke, abaawa ab'ebugerere, abaawa ab'ekibibi. Ekyama ky'amapinduzi. Kati waliwo statement ziri bbiri. Statement ya tugenda balwanirira, ngenda kulwanirira abantu bange okufa n'obutanyagwa. Statement eyo muwulira nga Lukwago agikozesa nnyo. Muwulira bannabyabufuzi abazikozesa ennyo, abamu bazikozesa mu butamanya, abamu baazibawa nga koodi. Abantu ne bakkakkana nti kasita Lukwago gy'ali. Okufa n'obutanyagwa ngenda kulwanirira bannakampala. Laba Kampala bw'ali. Nga yaliwo mu kukola etteeka ly'obwa road mayor n'ava ku bwa MP Kampala Central n'ajja ku bwa meya okuva 2011 okutuuka kati ye road mayor. Kampala afaanana bubi okusinga owa Ssebaggala ate alina P7 certificate. Tugenda balwanirira koodi yakwebasa. Ye Museveni abagamba mwebake. Mugende mwebakeze wendi. Bannange twebaka kutulo eyo koodi. Opposition n'agiweeno ngenda kulwanirira abantu bange. Koodi endala okusaka. Buli muntu gw'owulira nga MP agamba ngenda kusakira abantu bange, nze nasakira abantu bange ambulance. Abamu babyogera mu butamanya babigwamu wakati. Abamu babigwamu nga tebabimanyi. Abamu babyogera nga koodi. Osaka otya? Osaka otya ewuwo? Nsobola okugenda n'ensaka ewafande Katongole. Bannayuganda omuntu abasakira atya? Mbuuza ab'emawokota omuntu abasakira atya mu gavumenti? Omuntu n'abasakira mu gavumenti ate nga emawokota wavaayo omusolo. Omusolo gwa bannayuganda oguva mu bantu gulina kukola ku bizibu by'abantu ne ku byetaago byabwe. Wabula MP n'abamatiza nti nze nabasakira ebitanda mu ddwaliro. Eyo koodi y'okusaka n'okubalwanirira okufa n'obutanyagwa. Era bannange ekintu ky'okuzuukusa abantu nti musituke. Statement eyo His Excellency gy'atambuza King Saha wifi mufumbiro wifi. Statement ezo zitadde akabano ku bunkenke. Era mugenda kutandika okuwulira enjiri y'okusonyiwa mu makanisa ku marediyo nawa mugenda kutandika okuwulira enjiri nga ya reconciliation na kusonyiwa. Muve ku bannabyabufuzi
abenoonyeza ebyabwe musitukette tuli mu byabufuzi tuli mu kununula ggwanga waliwo bannabyabufuzi aba Modolo Mpuuga nyine ebintu ebyokulaga bingi bino leka mbyogere Jonna Balaze Lubega Mukaku ng'atunnyonnyola engeri gye yamatira Kyagulanyi n'amwegattako mu byobufuzi nga bulijjo atugamba nti nno ye yamuleeta era abaana mujjeyo obutambi obwo butambula mu butambulize ddala bana abasajja bategere nti nno kati tuli ku mutendera mulala olunaku lwe waliyo okuziika Pascal ebiseera ebyo mubijjukira omulambo gwa muganda waffe taata waffe mukadde waffe Pascal gwe bajje London gwe bakwatira yeeyo Medinsereko ne bamubuuza kojja omugezi yakwata Medinsereko eddookoli ko Medinsereko owaayi genda obibuuze Mayiga genda obuuze Mayiga nti mbuuze Katikkiro sigambe Katikkiro buuza Mayiga kati omulambo ne bagukomyawo mujjukira bagamba mbu NUP mbuba Republican Guard NUP Republican Guard Brigade mbu yakubya abannamawulire b'e Masaka kati omusange Kayinja era abannamawulire abo kakati tugenda basibira ekikookolo obutaddamu kusaka mawulire gonna aga NUP kulwa CBS FM tomusange Kayinja wane Masaka bwe bava mu kuziika okwo bagenda ewa Mpuuga ani ajjukira ebigambo bye bayogera ennaku ezo zonna ebimu ku byo bibino toyinza kubanga ojjako gavumenti ya wano Uganda eya wano n'otagenda mu bannayuganda n'ogenda mu bazungu n'osiiba ebweru n'ogenda mu bazungu oli mu Amerika oli Bungereza oyo atwalayo bisiyaga tebalina kye bagenda tuyamba nze ngenda kutambula eggwanga lino lyonna ntegeeza abantu tukole ekijjako mu 7 konzoke munaye nga nange nga nsindika request nga neregistaringa okuba ttiimu Mpuuga yennyini yeyewaayiriza mbu ali mu Amerika kati taata Mpuuga ogenda kutujjako oba naawe ekisiyaga kyakuwoomedde wabula Mpuuga olidde ekisiyaga watandise n'okwewaayiriza mbu mbuno oli mu Amerika nga watugamba gavumenti egwira Kampala era eviirako Kampala bannayuganda be bagijjako si bazungu kati otandika okukola obutambi otulaganga bw'oli mu Amerika wanonyeeyo ki nga watugamba ogenda tambula Uganda owira bannabyabufuzi obajjukira ebyo obijjukira ebyo ne bagamba abantu bali n'abazungu balya bisiyaga bali mu bisiyaga abo babalimba naye nze ngenda kutambula ne mutandika okutwanjulira obubondo bwonna nga bwe mugenda okutambula gundi muwanika era gundi webusujju gundi webulemeezi gundi wegindi akyoli tulinayo gundi tutambula wano mu Uganda ffe tujjeko mu 7 nafunye omukisa okubeerawo Maryland Washington DC UK okulaba nga ngoberera ebyokulonda omanyi Amerika babba akalulu wamme ebyo leka mbiveeko kakati tuve mu bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe nkugambye omusajja Lubega Mukaku yeerwanyisa byonna byeyayogera amenyawo kino ate n'aleeta ekirala ebimu ku byo Lubega Mukaku yayongeddeko message endala naye musanga awaka namuteeka mu test ndabe muntu kikwajja nakuwa akatebe ako sike twawulidde eggulu waliwo akalala naye sikalaba leka nkeesonyiwe ngende ku birala kubanga ebyokukola nina bingi olwaleero nina ebintu baganda bange naye kale katugende mu maaso nsooke nzijewo kano waliwo emiranga giigino mazima ddala omubaka wa pulezidenti Apollo Mugume tewandibadde ggwe nokkakana ku nsuku z'abatuuze ku nnimiro z'abatuuze n'otema emmwanyi
tewandibadde gwe ne weegatta n'ababbi n'abayeekera bakoni bennyini batujju bennyini n'oweegatta nabo n'oyonoona emisiri gy'abatuuze. Emmwanyi zino tugulangule akasente akatono ke tulina ke tuteekamu enkya tuweerera abaana baffe tufune kye tulya tufune kye tuweereza abaana baffe. Apollo Mugumu omubaka wa pulezidenti ekyotera disitulikiti n'obanga gw'omu kubasaanyaawo enkulaakulana y'eggwanga. Sooka olabe mazima, sooka olabe sente mmeka zino zosse. Apollo Mugume, ffe tetuli bakozi ba gavumenti nti tuyoola buyoozi sente gye tuzijja nti tuyoola buyoozi. Ebyo byakoleddwa RDC. Obiwulidde? Kale katugende mu maaso ne programu. Programu etandise bweti. Dr. Kizza Besigye mumulabye ebibaddewo byonna oba gwe mba nsembyayo. Temubirabye byonna ebibadde ku Besigye, ebimu ku byo bibino. Mbu yakwatirwa mu ggwanga lya Kenya ku lw'omukaaga era awo abadde aleetebwa ku kooti marshal e Makindye. Olabye Kano nga bwe bamuleeta, olabye kamera zonna bwe zikkirizibwa ne munda mugenda ziraba, naye Sanya takkirizibwa kubeera na kamera munda. Sanya takkirizibwa naye ye Kano no problem. Era olaba awo bonna gundi kintabuli bonna bakkirizibwa okusemberawo. Bannabyabufuzi, bannamagye, baani bonna abantu ba bulijjo bonna mubalaba awo. Besigye wuyo atuuse. Owulire kiri ku kooti marshal okikolanga nga baleeta Olivia Lutaaya. Ojjukira ekibeerawo nga baleeta Olivia Lutaaya. Jjukira olwo oluyimba lupya lwa PPF, FFP, simanyi FFP. Okitegedde kati anti ekibiina mwakikuba ne mukigaana gundi okutambula. Baabakubira essimu ne mugaana ogiddamu. Kaakati bagenda basika eryo mujja kakasa. Oyo omusajja gwali naye siye Obedi Kamulegeya, mutabani wa Haji Obedi Kamulegeya. Oyo omusajja state mukozi wa gavumenti, oyo omusajja emyaka nga 30 egiyise. Oyo omuzeeyi oyo Kamulegeya oyo. Oyo omusajja state operative oyo tebakulimba. Oyo state operative oyo ali ne Besigye tebabalimba. Myaka nga 40. Ulira nyina ebintu abatoro nibagira, abatoro bagamba bye babona tinibyo bagamba. Bwobirabo babo bimanyi byonna si bwobyogera. Waliwo ekintu kye nasinyaako ennaku ezo ekiri wakati wa Lukwago ne Raila Odinga mu ggwanga lya Kenya. Waliwo politics ali awe Kenya. Siyinza kumulambulula wano ssaawa zino kati, kubanga mulimu eŋŋano ennungi naye waliwo yasigamu eŋŋano embi. Kati siyinza birambulula paka nga ebibala bimaze okugira. Biri ebinywa biteekebwe, bisibibwe, bisuulibwe ku muliro nga Bayibuli bwegamba. Nakugamba Odinga yabaweereza ne ssente ez'okujjayo abo abaana. Bali be basooka tasimanya 30. Balukwago ne baagala ozirya. Odinga n'anoonya omulamuzi ali mu musango ogwo. N'ayogera naye n'amugamba buli mwana namuwadde miliyoni ezi
era omulamuzi yabazibajjako bail cash million ezi sabagamba era yabajjako ezezi cash politics ali Kenya awo sigenda mulambulula omu muleseeyo naye Besigye mu mwegendereza Museveni Besigye Lukwago simanyi FFP mulaba media houses zonna lero bwe zisiibye ku Besigye zonna bali ku Besigye ng'omanya bonna bali ku Besigye mutambuze ebyaffe ebyaddala bye tuliko muwulidde muteekeeyo mmadda zonna ezibadde mu Uganda muteekeeyo mukomyewo abaana baffe abali ku alaali baatugamba tetuyingiza kamera mu kooti maaso ebyaba Besigye byonna biri ku kamera why ogubiina gwakona Museveni ayagala kuzanya n'abapuleyers b'amanyi bwe kuba mupiira Museveni yekolera tiimu ya first 11 ya opponent we okitegedde bulungi nkugambye version nyingi ze baleeta mulimu egamba nti Besigye yabadde agenze kunona mundu babalimba mumanyi gundi Besigye oyo Museveni yatugambako mbu Besigye alina ekibiina ky'abayeekera mu 26 mumanyi nti batugambako nti Besigye alina ekibiina ky'abayeekera kyaddawa baagala okufuula Besigye ensonga wano mu kuwandiisa ogubiina gwabwe kubanga ogubiina abantu baaguzira kati olw'okuba Besigye ye namuziga wa Museveni gwatambulizako ebyobufuzi bya opposition ateeka okupika Besigye okudda engulu Besigye rest in peace ne mukeera okutukubira enduulu mbu Besigye baamuwamba leero ndabyeko ne kwani mukazi waabwe wano mwatuleta ne mutulwanyisa entalo z'abakazi Besigye ne Museveni bonna bali ku kakazi kamwe akakadde kabyanyima ne mudda mu nkayana zaabwe ne tuzeetabamu ne mutulwanyisa enkayana myaka 10 tulwana gundi nkayana za Museveni ne Besigye myaka 20 temuddamu kutumanya na kutusinikako binnyo byammwe oba Besigye mumuwamba ne mumuzikako kiwuduwudu ng'omutwe tekuli muli baddembo musalako omutwe tulina abantu 18 abaabula byanyuma waboogerako ki owamwe mwabadde mumanyine wali nti ali mu military detention abaffe tetumanyi na gye bali abaffe tetumanyi gye bali tebalinnyangako na mu kooti kuva 2019 tetumanyi gye bali omusajja bamukwata 2019 John Bosco Kibalama abaana bangi tetumanyi malaalo gaabwe gye gali tetumanyi oba gye bali oba tebaliongojo tubulira Besigye gwe byanyima oli mu bife oyambye ki Uganda bukyanga obeere bweru banna Uganda muzukuke mwebereremu bino bigambo by'omugenzi binajjukirwa omugenzi aliwo badde nnoonya bigambo bya Dr. Anas Kalisa ibino biwaine ensobi kyasobola okukola kwe kulowooza nti ajja kgenda mu kalulu bamukubira akalulu kajjewo Museveni Bobi Wine afuuke president olabye otuseko ndowooza waliwo abajja kugezaako otuseko tw'abafalisaayo olina support olina abantu n'olwekyo
genda gwe tuyine gwe tutwala gwe abamu baagala just kumufunirako obufo amutambulire kwafune bwa kansala afuneyo omusaala akole ki bagambanga nti eryokanga n'etonya then bagamba wano nti FDC oyo first of all musajja mulwanyi munaluweeru munansiko oje ninkugamba FDC is a reserve force ya movement NRM nakibagamba dda wano amaloboozi gatandika kuvaayo wano ejjinja awulidde bagamba okuwa basaali wakirowaadi owa movement yali kayija teyali biisa kaakati nono statement gyayogere kyetegeeza tosobola kuwangula Museveni olina kukola nga byenkola opposition ya wano yetaddewo Museveni mukulaba okuko Bobi Wine ali ku mulamwa ebigambo Besigye byayogedde olowooza yabadde singa tali tamuza mulayini singa tali ku mulamwa nti Besigye taliiwo yamugyewo complete dosho yamukuba ebugiri kuno okugenda kubeera kuwuttula otegedde kyova olaba nga FDC ekutukamu jjukira FDC eri bajjewo ekiwayi jjukira Buganda bagikwasiza Mpuuga era waliwo abampuuga abatambudde mu bitundu by'eryantonde bali eyo bakola kakuyege mu bavubuka baagala abavubuka abampuuga era mbabaddemu awo era video zijja sawa yonna mukama bwana n'aba yagadde FDC bagikutulamu kati Besigye takyasobola kukwata Uganda yonna nga luli bwe yali akikoze FDC baagala Nandala akutte Far East gye bayita Far East Nandala n'obo yamuli yati eyo bebaliyo basiruwaze sayidi eyo bano olw'okuba Besigye talina bwakikwata nga ali mu FDC ye ne bamuleka akole simanyi FFP simanyi PPF yadde yakwata eri ewaabwe Far West Mpuuga dde wano mu Central okitegedde kati mu kavuyo ako batugambe mbu Museveni ensonga enkulu Museveni gyakulembezza yakwewamba naye olw'okuba byabalaabala tebigatta n'akalulu bwe bakatunulamu okukalondera mu palamenti okukola ki kati bw'afuula bano abantu relevant nga bwe baali luli n'agamba abeerukunjiri ngenda balwanirira aba Western ffe tulinda Besigye agenda tulwanirira ab'omu East Nandala Mafabi agenda tulwanirira aba Central ng'omusajja atuddamu nkugambye kodi y'okulwanirira kodi y'okusaka ezo kodi zakabano obutereevu izo kodi bbiri Jamushidi Kavuma nkutumidde muganda wange webale kujja owulira Besigye mumume Besigye bw'okisanga toshayalinga kirekewo kireke ku NTV kirekewo bw'okisanga ku NTV BBS simanyi ABS simanyi biki simanyi squeeze mubirekewo tokiteeka ku page yo aba abasajja batusiba mu buwambe ebbanga lyonna bali mu kulwana kulaba nga bajjawo Nuupu ne His Excellency Kyagulanyi mujjukira red card ng'abantu bamaze okukyajinga akalulu Besigye n'aleeta red card mbu bagenda tulwanirira ne omujastaja mujjukira red card eyalimu Ken Lukyamuzi Besigye Lubega Mukaaku basaalirwa ne DP red card yaddawa yakomawa Besigye byalimu mwe muve mu byogamba oba president yamugize president ayina issues ze
politics we siwe waffe fompira tusamba gwa Italy Roma tusamba gwa Blackburn Rovers butubeera Bungereza tukabala ye bwaba kimukakatako okusamba akawoowo mumulekera akawoowo mumulekere ffe tukabala abasajja omupira tusamba gwa Gatuso ani alabako Gatuso ngali mu midi Gatuso yakabalanga abasajja nga n'engumi agikukuba bwe kuba gwa mu Madrid tusamba gwa Pepe ali alabako Pepe Pepe ne Marcelo bakabala temukkiriza tukabala abasajja abo go PPF sabagamba luli nti no gwatuula mubadde mukyaguwulira mweyongera okusigala ku byetuliko gwe mulamwa muve mu diversions za Museveni ne Besigye ne Lukwago ensonga za Raila Odinga kanzireke kubanja kutegululawo ebintu kansirika kubanga waliwo politics ali ku nsi ezitwetolodde emirirwano gyonna nga bwogiraba politics ali waawo munene naye kansirike ebisigadde ndi byogera wanudde Buganda Kingdom Abaganda bwe muwulira ebigambo nga bino mulowooza ki mu luzungu bagamba batya what comes to your mind si bwe bagamba ire wamava ku luzungu mwana wange ojja kwokya muwulire kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'olugave Grace Semakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'olugave omutaka Grace Semakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubi 3 Makindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era yaniriziddwa abakulu mu kika ky'olugave. Bw'ati agenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka. Muwulire nnyo emirimu egyo gy'akoze kuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi kale n'olwekyo wano okugjawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo kubanga ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kiki n'asaba bazzukulu be okubuuzangako ku nsonga z'obwakabaka kubanga omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda otyo nga siri Muganda era abamu balowooza nti mmanyi nnyo Oluganda ngezaako nayigira ku ono omukulu otegedde mulayibaziza bonna abajjanjaba n'okubeererawo omutaka Ndugwa mu mbeera eno gy'asinga okubeetaagiramu. abali okumpi n'omutaka edda mukyalo ono nammwe mwenna mmanyi nti ow'ekitiibwa Yonzi Kyazze agira n'ayitako wano n'abalala mwenna gwe wenna ali wano ng'ova mu kika eky'olugave nga oyo omusajja Grace Ndugwa Semakula nga ye mukulu w'ekika kyo byengenda okwogera bwe bikunyiiza olyose mujjukira omusajja gwe bayita Njuki Muzeeyi Njuki atera okubeera ku Uganda ey'enkya obadde omugoberero obadde owulira erinnya lya Grace Ndugwa Semakula mu oluvannyuma during 1966 crisis Buganda crisis between Obote and
Ssekabaka Muteesa. Then during and after the crisis, during Amini's regime, ne okukomawo kwa Ssaabasajja Kabaka mu Buganda, obadde owulira nnyo erinnya lya Grace Ndugwa? Oba wali ofuddeyo binoonyereza kati sooka owulire. Mayiga agambye Ndugwa Ssemakula ye yamusomesa Buganda, ye yamusomesa ebya Buganda. Abaganda ffenna gye tuva ne gye tukoma, Buganda tugiyonka mu mabeere, Buganda nagiyonka mu mabeere. Buganda nagiyonka mu mabeere. Buganda nakula ekula munda munze. Mu buto nakolanga ng'Omuganda, mu buwere nakolanga ng'Omuganda, mu buto nemba ng'Omuganda, mu buvubuka nembeera ng'Omuganda, ne mu bukadde bwange ninga Omuganda. Kubanga Obuganda bayonka buyonke, obw'Amayiga yayiga buyige. Taata ne maama awaka w'okulira Buganda weeva bw'oba oli Muganda. Ky'ogamba Grace Ndugwa ye yakulera. Taata wo ne maama wo baali bakola ki ku nsonga za Buganda, si Baganda. Woo! Bannange Katonda mukulu. Katonda mukulu. Nze nagenda okusoma olulimi Oluganda ku ssomero. Okujjako okugata ng'era omuntu omulala. Naye twagenda okutuuka eno waggulu P7 simanyi ekigezo ky'olulimi Oluganda, simanyi ebisoko, simanyi engero, simanyi biki. Nze ekyantuuzanga, nze bwe nafulumanga mu kiraasi senior 1, senior 2, senior 3, senior 4. Bwe nabanganga siriiwo nga kiraasi y'Oluganda tetandika. Genda obuze Mama Eben. Mama Eben yatujoga mu subjects endala zonna. Ne Kiwuuwa ntera nnyo mwogerako Kiwuuwa. Kiwuuwa omwana oyo yeesimbawo kuba MP nga yeesimbye mu by-elections za Busiro. Lwe yeesimbawo mu by-elections ne Bukenya. Banjojobya mu subjects endala zonna. Naye mu Luganda buli we nasomera nga bambuuza asiimwe wayigirawo Oluganda. Era ng'omusomesa olutuuka bw'ati n'atandaba ababuuza asiimwe aliwa mugende mu muyite. Ebintu byonna bye yabasomesanga nze nga sina na kitabo kya Luganda, I repeat. Omuganda n'enswa twazittanga ewaka. Abalala bye baasomanga nga nze nzijukira bye twakola n'empandiika ku nswa. Omuganda n'omwenge twayiisa omwenge ewaka, nali mwana muto n'ate nnyina ne bajjajja abatannalokoka nga bo bakyaguyiisa. Nawandiikanga bye twakola n'emizizo gyabyo nga ngimanyi. Teweetooloola kiswa nga mutta enswa. Byonna ng'omusomesa agenda obiteekako wali, nze ne ntandika okwogera. Era nze saabiranga na kitabo kya lulimi Luganda. Awaka nagenda obuze Mama Eben. Era ng'ekyo kyo nga Shuwaddiru ku ngero 18 mbangulina, ebisoko 18 mbambirina oba byonna. Omuganda n'enkoko, Omuganda n'eŋŋoma, okwalula abalongo, nje mbalulira abalongo wano mmwe temudduke. Mmwe Mayiga Katikkiro agambye Grace Ndugwa ye yamusomesa ebya Buganda. Maama nnyabo, Grace Ndugwa ye yakusomesa ebya Buganda. Mujjukira bulungi, genda onoonye ebyafaayo. Waliwo programu emu yali ku WBS. Oyo omusajja Grace Ndugwa n'agamba ng'ennaku z'omwezi 23 Meeyi 1960 olwo twali tuyingidde 24 Meeyi lwe balumba olubiri lwa Kabaka 1966.
yakubira Ssekabaka Muteesa essimu ekiro ssaawa 9 ne boogerera ebbanga ku ssaawa 11 ne bamulumba. Ye yasembayo okwogera ne Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa, gendayo kinoonye. Kayihura agamba ye yasembayo okwogera ne Kaweesi ng'amubuuza olirwa lwaki totuka, namugamba ensimbula kati ewaka, yasimbula ebigere 2 ne bamukuba amasasi. Bwe nkirira etinzo okitegedde. Kaweesi lwakubwa amasasi, essimu esembayo ku ssimu ye omuntu gwe yayogera naye mu nsi ng'akyali mulamu yali Kayihura. Bw'amala okuva mu geeti ng'emmotoka esooka evudde mu geeti, ku geeti ye kwaliko owa boda ali mu kuzzaako booda olujegere ng'alinga agikanika. Agenda okugenda mu maasoko wasanga abasajja abamuba amasasi nga n'ewaka akyalengerawo. Naye Kayihura yali amubuuza oliwa basobole okukakasiza ddala trap gye bakozeyo yali mu makaago oba ali Masaka oba yasuze walala. Nabagamba ndi wano, ndi wano wa Kijja wa bayita Kyanja, nsimbula kati nzija ne bamuba amasasi. Grace Ndugwa agamba ye yasembayo okwogera ne Ssekabaka Muteesa ku ssaawa 9 ez'ekiro ne bamulumba ku 11. Awo simba wakati Grace Ndugwa yali akola mu mu GSU, General Service Unit ey'Obote. Genda yo mu kyokinoonye. Mu crisis eyo yonna Grace Ndugwa yali akola mu GSU, General Service Unit, ekitongole kyali ekikessi eky'Obote. Era Obote bwamini bwamala obba wambaawo ebintu nga bigize, Grace Ndugwa ke kabonda akaddukira Tanzania. Era ne batandika okuluka olukomawo. Kikyengezako bagamba nvudde eyo yonna. Genda owulire vidiyo z'omusajja gwe bayita Njuki mugenda zimiranga empeke nazo kati. Annyonnyola olukwe olwali mu Katendo wa Ebonizi, olukwe olwali mu Grace Ndugwa, mu kuggyawo ekigambo Kabaka bakiwandiike bagambe nti akomawo ye Ssaabataka. Ne batekawo ne Ssaabataka Supreme Council. Ne bakola byonna obuzannyo nga Grace Ndugwa yatomeza abataka bonna. Nga yatomeza abataka bonna abaaliwo ebiseera ebyo. Nga kirimu Mayiga, jjukira Mayiga Nnaggalabi ye yali looya eyalayiza Kabaka. Yali amulayiza ku Bwakabaka, balayiza bulayiza Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yagamba waliwo abantu abeeyita abaagala ennyo Obuganda nga baakikola kuva dda so nga batume. Tuyina Katikkiro ataayonka Buganda. Tuyina Katikkiro eyayiga obuyizi. Mujjukira oyo omusajja Njuki bwe yatunnyonnyola engeri Mayiga gye yayingiramu yali akola mu Katende. Ne bamukuzaawo ne batandika okumubuulira ebintu bingi nnyo, ne batandika omumusomesa ne bamutendeka ne bamuleeta ng'ali mu mikono gya Katende Ndugwa, ng'ali mu mikono gya Grace Ndugwa ne Katendo wa Ebonizi. Kumbe Katikkiro bulijjo si Muganda nga mbadde mbeera wano nenzija nenjuliranga Mayiga ne mbagamba bannange Mayiga musajja Muganda weewaffe e Masaka. N'enviri zinvudde emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'omuteekaleka y'okuzzaawo Obwakabaka. Tetusobola butamwebaza n'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo Obwakabaka, okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu ababadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi.
nolwekyo wano okujjawo ekintu ekitandibeewunyisiza oli ye mafiya omukulu kano ke kamafiya akatoototo. Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kye ki n'asaba bazzukulu be okumwebuuza nga nze maama wange ye yansomesa Obuganda n'obwakabaka. ono y'omu ku bantu abanjiriza ebya Buganda. Enjogera Mayiga gy'ayogedde teriimu Buganda n'aka. Ekulaga omubano yennyini ali ku kibaluwa ye yanjigiriza Obuganda. Kati twagala kumanya Mayiga Obuganda yabumanya wa myaka emeka? Buganda nagimanya nkyali mwana muto ngenda okukula nga bambuuza ani oyo ali aswankula ng'akabizzi wire fuluma ebweru. Ani oyo asimba olukono ku mmere wire. Otuula bwoti. Bwoti mbw'osimba olukono maama n'akutema nobe bbu. Bye bisookerwako okusomesa omwana Buganda awo we tutandikira awo. Omwana n'amanya Omuganda yeeyise atya. Maama ne taata. Ozaalibwa oli Muganda n'okulira mu Buganda tewaliyo muntu akusomesa Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka siimo otuggyeko Omunyarwanda. Mulaba ekisudde Buganda? Abali mu Buganda baayiga njige, bagiyiga bukulu. Tikyalumbuye wejjeredde bannange nze nakyawalumbuye ku nsonga ezo bipropaganda byaleeta mbuno Mayiga si Muganda. Buli atugamba bipropaganda mujja bimiranga mpeke. Kino kigambo kiva mu kamwa ka Mayiga. Mayiga yayiga Oluganda, yayiga Buganda nga wa myaka emeka? Grace Ndugwa be bakyankalanya era be baleeta resolution ey'okugamba tetukomyawo Kabaka tukomyawo Ssaabataka. Be bagamba Museveni nti bw'aba akomawo tayita ku kisaawe ayite Nairobi tumuyise ku ttaka tumukukuse tumuleete tukole bwe tuti ne bakyamya emikolo gyonna. Genda onoonye ebyafaayo bya 1969. Bano Bandugwa nga bagamba mu Buganda eno mbuno weno mu gy'ekinaana nga Kabaka akomawo. Bagamba mbuno bakomyawo Ssaabataka. Naye nga mu kutereka enjole ya Ssekabaka Muteesa. Amawulire gaakuba ne gagamba nti nno Buganda etaddeko Kabaka omulala. Ssekabaka Muteesa teyaziikibwa nga tannaba kuba Buganda tesobola kutereka Kabaka nga tennateekako Kabaka. Buganda tesulawo nga teyina Kabaka era tewali lunaku Buganda lwe yali esuze nga teyina Kabaka. Nkiddamu. Buganda tesulawo lunaku n'olu nga teyina Kabaka. Waddembe okulamulira mu ssaza lye ery'e Namibia, waddembe okulamulira mu ssaza lye erya United Kingdom, naye Buganda tesulangawo nga teyina Kabaka. Gwempa omwaka gwe yasulawo oba olunaku lwe yasulawo nga teyina Kabaka. Wabula nga bamaze nga bimaze waliwo n'olupapula baluyita Ssekanyolya ebyo ebyenkaga simanyi waliyo simanyi zaani biwandiika nti nno Buganda etaddeko Kabaka Kabaka nga tennaba kuziika ffe abakopi kye tuyita okuziika Ssekabaka Muteesa. Wabula Grace Ndugwa n'atuuka mu gy'ekinaana n'agamba akomawo Ssekabaka akomawo Ssaabataka. Kati ye nama tewali muntu waliwo ekintu kye nali ŋŋamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gwe twali mu Benzi kambabuulireyo nnyina ekintu kye nali mugamba. Ekimu ku kye nali mugamba ansa yaakyo gye yampa yaŋŋamba bw'ati yaŋŋamba ekyo kireke. Lwaki buli muntu agenda kukungula ensigo gy'asigidde Uganda. Tewali agenda ng'ensigo ye tagikungudde. Nabagamba natwala ensonga 10 na mmeka. Yaŋŋamba senga wasoose zino ebbiri zino.
zine satu zino erezo ze twadiscussingako zino zonna yampa ekyokuddamu nga ddala kyekyo yansomesa bayibuli yaŋŋamba buli muntu agenda kukungula ensigo gye yasigira Uganda ekyo kijjeemu tugende ku kirala ensonga gye yatwala emu ku zo kanjibabulire yali ya UPDF endala mujja zisanga mu katabo kati Grace Ndugwa omaze okumenka Mayiga kati agezaako okutulaga ebikulu by'ono afe atulume tuwulire nga tuluzinze omutaka Grace Ndugwa tandika okungula ebikolwa byo byonna nga bwe wabisiga mbukansa oba akutte bannange mujja kunsonyiwa abeddira olugave Ndugwa waki si wa lugave sibe basemakula sibe bamukiibi abo buli muntu agenda kukungula ensigo gye yasiga tewali agenda kutulekera bibala byo kubanga gwe bye wasimba si bye nasimba nange mundeke nja kulya ebyange naye naawe Ndugwa kati bagezaako tulaga obukulu bwe n'okutulaga nga bwe yakola ennyo mu kudda kwa nga Kabaka akomawo nga mumaze okumeza ettabi ery'ekimererezi mu Buganda Mayiga n'oswaza bazadde bo baali Baganda bazadde b'Abaganda ne bakugayaalirira n'otegeera Buganda mu myaka emikulu abazadde be baali abasiru oba gwe wali omusiru leka mbiveeko ebyo wamma ngende ku nsonga endala nve ku Kanyarwanda akawutu kano bulijjo mugamba Lumbu yalimba ne mbagamba bannange Lumbu ye talimbangako ne muwakana nenjogera yokka gy'akyogedde oyo ye yanjigiriza ebya Buganda wali otegeera byawa wali omanyi byawa gutusinze nnyo ayisa abasajja Kabaka nja kubasaba ku nsonga eno kambawe ennamba eno munoonye omusajja gwe bayita Njuki yonna gy'ali akomewo atukolere vidiyo zino eno ye nnamba ya Muzeeyi Njuki mbeegayiridde mukubire Muzeeyi Njuki atukomezewo episode zino kubanga tusobola ozinoonya nezitubula atukomezewo ebyafaayo bya Muzeeyi Ndugwa muwulidde Muzeeyi Njuki ennamba yeri 0752 41 75 03 amwebaze amwokyayo mwokyeyo ate mukole ki mumugamba atuddiremu ebintu bya Ndugwa olabye abantu abaleeta ebimererezi mu Buganda abo nkugambye Ndugwa yaddukira Ndugwa lwaki yadduka bw'abanga yali mutuufu lwaki yadduka nga Amini ajjeeko obota abadde abonyaabonya Buganda Ndugwa yadduka ki alyoka agende Tanzania Amini teyabeerako na problemu na Bwakabaka bwa Buganda in fact yakomyawo n'omulangira ebiseera ebyo Ronald Mwenda Mutebi ng'amuddiza ebintu bya Ssekabaka kitaawe Ssekabaka Muteesa bannaye mbeegayiridde munoonyeze omusajja oyo gwe bayita Njuki Muzeeyi Njuki amwebaze gwe mumukubira mumwebaze era y'omu ku bantu ate mumukubirizo tuwandiikira obutabo tutegeere bye tutategeera enamba yeri 0752 41 75 03 namba ya Muzeeyi Njuki ebisigadde gye mujjo bisanga Mayiga Buganda wayiga njige tewazaalibwamu tewagiyonka yensonga lwaki ogirindigudde ekigono ogiwa matula waggulu eyo naye bannange gwe guno omulembe guli
Prophet Kyanjo gwe yalagula. Prophet Kyanjo oli musajja nnyo. Tulabye ku bannabbi mu mulembe gwaffe. Katugende ku kirala ekyo nkiruddeko lwakasajja ako Kamayiga. Akati nga tuvudeyo okunoonyereza okukoleddwa abakugu by'obulamu ku Mwenge okuva mu ttendekero lya Makerere School of Public Health nga bali wamu n'eggwanga erya Malawi bakizudde nti okuva gavumenti lwe yawera omwenge gw'obuveera abantu abanywa omwenge bakendeddeko. Alipoota y'emu era ezudde nti kampuni ezikola omwenge gw'obucupa zeeyongedde obungi nga kye kiseera gavumenti eteekewo etteeka erirambika ku ngeri y'okunywa omwenge. Vuddeko omubaka omukyalo wa sigenda bbirwako ebyo. Mujjukira ebiseera bye nakolanga episodes z'omwenge ne Mwanyi. Mujjukira ebiseera bye nabagamba nti bagenda kukyusa omwenge ogw'obuveera gukendedde naye ogw'obucupa gweyongedde. Mujjukira nga mbagamba nti bagenda kujjawo omwenge gw'obuveera baguteeke mu bucupa. Mujjukira ebiseera naleetanga episodes ezo ezinga nkola ku mwenge ne Mwanyi si bye biriwo kati. Ne mbagamba baagala tunywa omwenge nnyo tunywa omwenge abavubuka banywa omwenge nga bwe bagunywa mu Western Uganda nga Museveni acelebrating nti abavubuka ba Western Uganda bo yabamala. Ne wano we tuli abavubuka abanyankole be bagoba okuva mu diaspora kampani nezibasazaamu abavubuka 8 ku buli 10 babagoba lwa mwenge. Era nga natandise kuwa mannya gaabwe n'ebifaananyi byabwe awo ku kisaawo ojja nakwewuunya. Waliwo ne gwe bagoba wano omwenge kati ali mu SFC. Era yabakakasanga bwammanyi nnyo era nga bwasobola ogundi okunfuna mumanyi twakoleranga ku location yeegi mumanyi. Naye ne byakola byonna mbimanyi ne mu SFC gyali byakola mbimanyi. Nabagamba omwenge ogw'obuveera gukendedde naye bannayuganda beeyongedde okunywa omwenge kati guli mu bucupa. Kubanga nyina ebintu bingi ate nga nyina okubibalagako ate nga kati ekyo leka nkigatte nkino. Disitulikiti y'Erengo beeraliikirivu olw'ebyenjigiriza ebyolekedde okusereba mu disitulikiti eyo olw'abasomesa batakyagenda mu masomero nga kati bakeera mu mabaala kwesiwa magengere. Bano bagamba nti baakutandika okukola ebikwekweto bakwate buli musomesa anaasangibwa ng'atudde mu kirabo ky'omwenge mu budde obw'okubeera ku ssomero. Sayun Bob Wide musomesa ku ssomero sooka olabe kilaasi ng'asomesa ssomo lya sayansi okuva mu njagala otunuulira essomero lyo nga tuna oyo musomesa wa sayansi abastaafurumu okujjako okukeera mu bbaala gaba omuliro gwenku mu staafurumu munda ogulengera eri. Mu kwagala ennyo okumanya tutuuseeko ku ssomero lya Malongo Baptist Primary School okwongera okukakasa Sayuni ddala ekituufu aludde nga tasomesa bayizi daba ebizimbe daba essomero ali ku mwenge daba headmaster daba headmaster kyanaku nnyo era kikuba enkikwe n'asindika omwana ku ssomero n'atafuna ekyo omwana kyasaanidde okukola ki okunywa tekwandibadde kubi naye ate banywera mu budde obutali butuufu. Mu masomero amalala ag'enjawulo gye tutuuse tusanze abayizi bali mu byabwe daba amasomero nga n'abamu tubasanze mu bibiina nga beezinira daba essomero abasomesa obutabaamu. abaana bali mu yolesa ekitone omusomesa yekati agenda ku ssomero kyokka tukizudde nti abasomesa bangi mu gavumenti y'Erengo tebakyagenda kusomesa bayizi era abayizi basiba mu kwezannyira. nayogera naye ne mugamba va ku mwenge lwaki tova ku mwenge nanga madamu bw'osobola nfunira eddagala omusajja mutamiivu kyogedde ne mbabuulira nti era namukansolinga. Omwenge gweyongedde mu Uganda era eyo gavumenti poliisi nagibabuulira emirundi n'emirundi nga mponi nga bavubuka ku mwenge. Ebiseera byonna omwenge okugema abaana ne Mwanyi si bye biriwo kati. Mumanyi ekiri mu eastern part of Uganda ekiri e Bugishu Mbale gundi Mbale Bushia bali mu kugema abaana bakuba abaana ebidagala
naye jjukira abaana babasanga ku masomero ne babagema buli ttaamu bagema omwana gwe bagomera ku ssomero ne bamugemera mu kkubo ne bamugemera ewaka n'omwaka oguddako tewali kantu ke bamuwa naaka nti oyo mugeme mama eddagala ne bwe liba ddungi eddagala kyeryo lye bagema nga teririna oda ku ssomero ne bakugema kati omwana gwe wakyusa essomero n'omutwala egindi ng'egindi baamugema bategeera batya nti ono baamugema eddagala ddyo teririna overdose kyogamba baamugemesa ddagala ganda kubanga eddagala eganda lye litakola overdose osangawo okugema okutalina oda mu nsi ki ne Kenya bagema bwe batyo ne Sudani bagema bwe batyo ne Congo bagema bwe batyo ne Rwanda bagema bwe batyo ne Tanzania bagema bwe batyo zense ezitwetoolodde wali Uganda ekyabazadde ne mutakitunuulira ku defendinga baana bammwe naye nze sifuddeeyo oba abammwe babagemye Ebenya ajja kujjuza Uganda eddewo abamwe babagemye ate nze nkayane namwe ensi yali ezzeemu abasajja basatu taata Adamu batabani be babiri omu natta munne ensi nesigalamu abasajja babiri kati eri mu bantu billions of population omwengo ogulabye bwe gwa affectinze abasomesa ne guva ku basomesa ne gugenda ku baana era mmwe kweri eggulire eryo ery'essomero bagambye bwe bati disitulikiti y'Erengo beeraliikirivu mutamiivu yogedde ne mbabuulira nti era namukansolinga abasomesa bakyogeddeko nabo bakibuulidde nti kibagaana okugenda ku ssomero ge mabanja agabali mu bulago nga balujje nga tebasasulwa era nga kati babeera mu kunoonya ssente ayina looni ew'omusajja abano abagaba ssente ayina looni microfinance anoosanganga saawa yonna ali mu kudduka buddusi anoonya kusasula mabanja g'abantu abasomesa ababatwalayo nga basiraamu abawedde emirimu abasomesa basatu ne bavaawo ne banywa n'omwenge ne bava n'okunywa omwenge ne balya n'embisi olwekyo ekintu ekyo kyabusobofu nnyo okulabika ng'omwana oweza okusomesa ate ng'ozina ecupa ya wallet ensonga zino tuzibuuziza bassentebe b'amagombolola wabula nabo bye batuzeemu bituwuniikiriza njagala kulumirirwa wamu n'abasomesa abatakola bikolwa bino okutamirira ku mirimu abali nti amanya gaabwe gati oboololwa abatono abakikola ne banspekitaza bamusomero bagenda mu masomero ne beebuuza nti tikyali luddawa ne babuuza nti mutulage silabasi tutuuseewa tulina chief administrative officer okwogerako ne ssentebe wa disitulikiti y'Erengo Ibrahim Kitata yenyamidde okulembera ebyenjigiriza eri mu disitulikiti ye n'agamba mu bukulembeze bwe si wakukola n'abatamiivu olwaleero olwedde okola nabo okitegedde leero waddanga n'abakozi abalala bawaddanga tubatwale mu lukiiko olupya luno olugaba emirimu nga bwe lujja ne ku bantu bano bawummuzibwe bagende babeere mu birabo banywe omwenge omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'Erengo Jimmy Kateera kati nze mbuuza mwefuula balumiriddwa ennyo mumanyi interest ya gavumenti eri ki eri ensonga eyo owa SF asobola okugangayira bwatyo asobola okugunywa bwatyo owa SF asobola okugunywa bwatyo lwaki mu masomero kiri nnomo mulowooza Museveni ayagala abaana bamwe basome eyo gavumenti policy ekirala somero ki omuntu n'ekifo ky'okoleramu kikwattractinga okugenda ku mulimu staff room erimu ekiyungu ekyenku mu staff room batokosa ebijanjaalo eno tikyali mu kugolola bitabo by'abaana omukka gw'ekigundi gwonna bwe gujja gujjula mu bitabo by'abaana n'osanga ebitabo by'omwana nga bikutte omunyale omuntu ajjawo amaanyi agagenda agakola ekirala omusomesa yasoma ayina ebbaluwa nga yasoma ayina ebbaluwa ze musajja muyivu yasoma abeera atya ku kyalo ng'owa boodabooda yamusinga okuba obulungi atunulira mu kaboodabooda ewaka alya ennyama ate ababoodabooda bagula ennyama n'amatooke
bakaba boda basiba enviiri, bakaba boda bambala, bakuuta ebigere, basiiga enjala. Wabula muko omusomesa yenna aliwali owa boda tamanyi na kuwandiika linnya lye, naye abaana b'owa boda basomera mu ssomero ddala eddungi eriri ku kyalo. Abaana b'omusomesa bate naye bannange gwe Museveni ewuwa ayinayo professional ki? Abaana bo basoma ki? Oyinayo musomesa, oyinayo lawyer, oyinayo musawo. Ewuwa ayinayo professional ki? Nze mbuuza kiki ekyabalemesa osoma abaana bo? Babagoba fees olyoka ozannyire ku baana kabagende banywe omwenge balireko n'embizi. Okusinga obamanyira omuntu essomero lya gavumenti libeeramu litya staff room ng'erimu ekiyungu ekyenku. Bannayuganda bwe munaasituka ne mulwana mujja kwenonola. N'ekyo nakyo nkivuddeko ka ngende ku mawulire amalala ngenda basampolingako busampolinzi katono. Akati wakati ng'enkuba effudemba abatuuze bwayise beevuddemu ne bakola bulungi bwansi ku mwala gwa Lubiki nga bagamba nti gwe gusinga okuviirako amazzi okwanjala mu mayumba gaabwe. Bano bagamba nti n'oluguudo mwa Ssanjala olwa Northern Bypass lutuuse okwonooneka olw'amataba gano agakulukutiramu buli kadde. Enjogera ya nnannyini nfu yakwata ewawunya n'olugero agali awamu bituukira bulungi ku batuuze be Bwayise okuva mu byalo 7 ebikola Bwayise y'okusatu omuli Kamalimali, Katoogo, Bokasa, St Francis n'ebyalo ebirala abakedde okukola bulungi bwansi ne bagogola omwala gwa Lubiki ogwagegera. Abatuuze bakedde kukuba sagala galamidde okukoowola abatuuze abava mu byalo ebikosebwa omwala guno ng'enkuba etonnye. Muli mu Kazambi juzi mwalaba wano nga bagogola omwala, omuntu almost yali amala mudda wiiki singa 3 nga yafadda ali mwala bali mu kugogola. So okwedduukirira kuno tulina obulumi ku mutima. Tusokola okulaga gavumenti tetuli bamativu kubanga eremeredde okututuusako kye twetaaga so nga tetugiwa ssente zaffe. Amazzi gatumalawo, tuli ku mulamwa gwa kugogola mwala. Omwala okulaba naawe gwetegereze naawe omwala wazibadda gwonna. Azika tuli bubi n'esente ze baatuwa okukola twazikozesa ne bizinesi zaafa. Bano bakutte enkumbi, ebitiyo n'ebikozesebwa ebirala mu kukola bulungi bwansi. Abatuuze bagamba nti bakizudde nti tewali agenda kubayamba kwe kusalawo okwetaasa nga gavumenti wejja. Tugenda okwawamukanga ennyumba yaffe oludda amazzi galuliddeko. So kati okuvaayo okujja wano okugogola omwala guno nga tulaba bwe buzibu kwe buva, tulina obulumi ku mitima gyaffe. Naye ate ekisinga okwennyamiza nti abakulembeze bonna ab'oku ntikko mu nsi eno Uganda wano we tuli we basinga okukozesa nga bayitawo ku makyalo waggulu nga bagenda. Twaddewo embeera eya bulungi bwansi tulabe nga tudduukirira oba nga twetaasa ku mazzi ago okulaba nga tegakomawo eri mu bantu kuba buli we gajja mu bantu tufuna endwadde gayingira mu bibiina byaffe. Actually kati tubadde bakola bibuuzo naye amazzi gatususeeko obungi, makiraasi galwawo fuluma, kati ensonga ng'eyo ne gatulemererwa okuyoola emigongo ne gituluma. Bano bakukulumidde abakulembeze ba Kampala Capital City Authority abalemeddwa okubalongoosa. Bajje wansi ku gulawundi balabe kye tuliko, ffe tuli bubi. Amazzi abaana ebibiina bijjudde amazzi ate bali mu kukola bibuuzo. Naye bannange tuli bubi, amazzi kye gatukoze, engoye zonna zoonoonese, ebintu byonna bigenze n'amazzi, nze gano amazzi sigalabangako. KCCA eba n'ensonyi vaayo owuli omulanga gw'abatuuze bakulaze nti basobola okukola. Jangu mukwasaganye wamu n'abatuuze mukole kuba gwolina ebikolesebwa eby'amaanyi, gwolina tractor, gwolina butusi, gwolina bawofulo, gwolina abakozi abasasulwa buli mwezi ku musolo gw'abatuuze bano. Ssentebe w'ekyalo Katoogo David Luzindana agamba nti basazeewo begogolera omwala kubanga tebasobola kulinda KCCA. Ono agamba olw'amazzi okulema okutambula obulungi oluguudo lumwasanjala oluyita mu kitundu kino olwa Northern Bypass lwolekedde okwonooneka. Nga bwe mwalaba bulungi nnyo abali mu Lwera oluguudo bwe lwayabika, kati no luno oluguudo lwa bypass wane waffe lugenda kutulika olw'amazzi agakuwa buli kaseera. Eno project ebadde y'amaanyi oluguudo lwetusinga obulungi mu Uganda yonna. Naye otandise n'okukuba enjatika kubanga olw'amazzi amayitirivu agatukuba. Kansala omukyala Kika ku Ggombolola Kawempe Swabula Namuyiga agamba nti awandiikidde bekikwatako naye nga bonna batunula kyamuli. Baliwo eno ng'esaba
bajje baleete tractor baleete ebimotoka bijje bigogole omwala tosakikkiriza nti wano wenyini wona wetuyimiridde mwala mwereere naye gwakwata kuliko ebimera kuliko biki wabula wabadde wakanyola bijja wakati wa polisi n'abatuuze bano ng'eyagala bave mu kifo kino nti omukulembeze w'eggwanga abadde agenda kukozesa oluguudo luno olwa Northern Bypass. Kino kyandibanga kyekiseera bannakampala okusitukiramu benyigire mu bulungi bwansi. Abantu b'ebwayiise mwebale kusituka naye ebizibu byammwe si myala ebizibu byammwe Museveni. Gwe munasituka bwe mutonga mukedde kujja ku Museveni mujja kuba mukoze nnyo kubanga temusobola ku maintaininga mwalo ogwo nga mugogole. Gavumenti yesobola okikola kati awo muli kupeinikira naye wamawulira Museveni nti abasirikale babagoyo ne bagamba muveewo president agenda kuyitawo. President atambulira mu mwala, Museveni atambulira mu mwala. Kati gwe Museveni osuubira ogenda kutufuga nga ate otutya nga watambulanga nga naffe ku makubo kwetuli. Kati bw'oba onootambula tetuyina bbeerako. Abantu abakola ebyabwe baveewo ab'ebimuli yabagoba mbuye tasobola kukola ki kutambula nga weebali batunda ebimuli. Kati agambye poliisi ze ne bagamba muveewo president atya okuyitawo nga weemuli. Singa tunasituka mwe bannayuganda olunaku olu abasajja abo batutya naye temukimanyi. Kati mwe ebyo bagobawo ebyo mwe mubiyita maanyi mbwa omusajja alina amaanyi atugobye ku kkubo lwe muliremerako. Ebintu by'okwogera bingi naye obudde bugenze. Sooka gwe owulire kino. Kansooke kino. Zenalongo Farida Nakaisa. Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago ayagala ekitongole ekidukanya ekibuga Kampala Kampala Capital City Authority KCCA okumenya ekizimbe ky'omugaga Hamis Kigundu kyazimbye ku mwala gwa Nakivubo mu kibuga Kampala. Lukwago yawunyisa wa Hamis Kigundu jajja obuyinza n'amaanyi ogenda mu maaso n'okuzimba ku mwala watenga ekitongole KCCA kize kimuyinza enfunda eziwera. Ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ekitongole ekivunanyizibwa ku nsonga z'ekibuga Kampala ebyo ebintu kikyalumbuye yabitugamba dda yatula n'afumba ekibozi kye najja kituleetera bannakampala nemugamba ekyo kibozi bozi nammwe mugende mu bifumbe nammwe mugende mufumbe ebibozi bituuke kati baabo tebakaaba ebimukkiriza okuzimba ku mwala gwa Nakivubo okusinziira ku bbaluwa eno byonna ebyali bikolebwa ku mwala guno byali bimenya mateeka. Omukazi yagambye saagala lumbuye naye bannange lumbuye yakufukidde ensonga wadenga KCCA yalagira okuzimba omwala guno okuyimirira n'okutuusa kati kukyagenda maaso ekiwaliriza ekitongole kya KCCA olunaku lw'eggulo okuddamu okuwandiika ebbaluwa endala eri omugagga Miss Kigundu okuyimiriza enteekateeka ey'okuzimba. Embeera eno ewaliriza olukiiko lw'abakulembeze abatula akakiiko akavunanyizibwa ku mutindo gw'ebizimbe mu Kampala mu nsonga zino oyo mafiya oyo okutwala ekiwandiiko ekiyimiriza omugagga omulaba omutwe gumulingo ogwalubega mukaako bano nga bakulembeddwamu ssenteri w'akakiiko Gaddafi Jafari basoose ku poliisi y'Owino okusaba obukuumi okulambula omwala oguzimbibwa kyokka wanaakulira poliisi positi yaawo n'abategeeza nga bw'atalina bukuumi bonna basobola kubawa. Basazeewo okugenda bokka kyokka bwe batuuse ku mwala gwa Nakivubo oguzimbibwa balemeseddwa abavubuka abakazibwako erya Kifeesi nga kigambibwa nti be bakuuma ekifo kino. Bano bawonye n'okugajambulwa abavubuka bano era ne bavumirira eky'omugagga Miss Kigundu okuteeka ba Kifeesi mu kitundu ekireesewo obunkenke. Mmwe bye muyita okufumbafumba agaboozi naddala ate neewuunya mugamba tufumba agaboozi naye ate temutuvaako mubeereyo nga mutulaba naye nga mugamba muno tufumba agaboozi. Tikyalumbye yajja n'ayogera ebintu ebyo n'agamba ogwo omwala gwonna bagutunze bagenda kuguzimbako n'agamba Amisa agenda zimbako ne muwakana. Kati yazimbyeko amazzi ne gajjula ekibuga kyonna n'olwaliro gakyaliyo. Mu Owino waliwo we gatannaba kuva. Naye wamma sooka owulire kino. Miss Kigundu omu yalemesezza KCCA okumenya. Agavubuka ge bagamba gakawuula gavubuka gammwe mugazaala si batabani ba mu Kigundu. Naye nze mbuuza gavubuka mmwe bwe muba musobola okulemesa poliisi ne mulemesa ne KCCA mubeera wanga bamenya ennyumba z'abakadde bammwe ze basulamu. Kale tukkiriza tekiri mu gavumenti
Government si yepika Kiggundu. Kiggundu bw'aba asobola okukozesa abaana bammwe ne balemesa KCCA. Lwaki KCCA mmwe baleetako akamanyiiro ng'abaana ffe twazaala ebyana ebisiru nga byeko baana n'abatubonyaabonya gavubuka mmwe mwali ludda wanga bamenya lubigi. Era mukitegedde nti abantu gwe muyimirira musobola okulemesa abantu abo okumenya ebitundu byammwe. Ekyo bwe munaakizuula nga Hamu bwe yakizudde, Hamu genda mu maaso n'okuzimba mpagira Hamu. Nanoonya dde engeri gyenzira ku sayidi nkube Lumbuye, kati mufunye mpagira Hamu. Njagala bagane ne Teacher Lumbuye kubanga yanyima n'ebipapula byange. Mpagira Hamu zimba n'emyala gizibikire, omusingi gujjire ddala mu mwala wansi, tewali mazzi kuddamu kutambula. Oba Hamu ayina mechanisms eziremesa KCCA ne police combined. Lwaki mugamba mu amayumba agammwe bagamenya olw'okuba KCCA ezene police? Mutegedde nti no bisoboka. Mutegedde nti bisoboka. Waliwo omulembe ogumu ogwatunulira Besigye bye yali akola, omulembe ne gugamba tusobola obikola ebisingako ku ebyo. Tugenda okizula nga Besigye tebaali mu byaddala, guno omulembe gubikolera ddala bulungi nnyo ebyaddala. Twatunulira zi TV ne zi radio nga zitulimba. Kati abaana bakadama bakukusa amasimu. Tebalina na budde bujja mu uniform. Nayamba ani alabye sister zange? Mama nnyabo. Bulijjo mbagamba sister zange mujja ziraba. Mwazirabye sister zange zi Joyce. Nga zijjemu omuteteeyi. Bannange sister Joyce muddanga mune mumumanyira. Yajjemu nayambala skati ne blouse. Yeye enkube yatonye Kampala etacha. Kansirike. Abaana bakukuta ne mu uniform byabwe ne beewayo ne bagamba nedda ku lwa Uganda kansabulule buno obulimba. Kati olwaliro TV ne radio bamala kwegatta bonna wamu kulwanyisa Lumbuye, kulwanyisa ani, kulwanyisa abaana abo ku social media, bagundi tubakwate. Madubala yagamba Museveni n'omala owa mutabani w'eggwanga lyaffe mu nnaku 2 lijja kuba liweddewo. Madubala yabawa ennaku nnyingi mu lunaku olwo lwennyini. Kati nange mujje munkwate ndi wano ku bitale Wandegeya. Fete muda mukutumanyira ebyo balimba mbuno babakwata babalimba. Mumanya abasirikale abakafiire Somalia naye buli lunaku Museveni atika atwala amaje Somalia. Bwe batta 10 atwalayo 10 mwaba. Kakati bannaffe abo bamadubala be bamu kubatiddwe Somalia mutwaleyo troops endala. Muyuwama je ku TikTok ate mwogere ku social media buli lunaku waliwo omulambo gwa Kadamu ogudde Uganda. Mu mulambo gumu ennyonyi nnya ze zisituka ku kisaawe ezijja mu Bawarabu. Manyira wano. Mutu abazadde mutuuza abaana bammwe mubagambe balwanirira amayumba gammwe balwanirire Uganda basituke bajjeko Museveni. Ebyo ebyokugogola emyala si buvunaanyizibwa bwammwe. Ebyo bbula bikola. Buvunaanyizibwa bwammwe kujjako Museveni yabba akalulu kammwe. Eyo nvuddeyo. Kisembayo ngende mu kigambo kya Katonda ng'obudde bugenze kikino. Kubali mukaifu wa government bweriko okutangaza banna Uganda ku nteekateeka ez'enjawulo ez'ekkulaakulanya eggwanga. Onako Railo Ministry y'Amasannyalaze weetuse mu kubunyisa amasannyalaze mu ggwanga wamu ne ku nteekateeka ez'okusima amafuta mu bitundu eby'Ebunyoro. Omuteesiteesi omukulu mu Ministry y'Amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Irene Buteebe wano wasinzidde n'asaba bannansi okufaayo okutwala obuuma bwabwe obwayaka ku bitebe ebyawumeme byonna mu ggwanga ku nteekateeka empya egenda okutandika okusasulamu amasannyalaze okutandika ne sabbiiti ejja. Buli luvannyuma lw'ekiseera gavumenti eri mu buyinza okuyita mu bitongole byayo kigikakatako okutangaza n'okukuba ttooki mu bintu byasuubiza bannansi mu kiseera ky'okunoonya obuwanguzi oba ddala erina weetuuse mu kuteekesa mu nkola. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Irene Batebe agamba nti ku ludda lw'amasannyalaze balina we batuuse ku kwongera ku bungi bwago mu ggwanga. Other dams that we are working on, like I said, our target is 52,000 megawatts.
by 2040. So we are also working on Ayago on the next slide of 840 megawatts, where we entered a partnership with a company called Bridgen, or a foundation, and we are following up with the company to ensure that they remain on course, because there have been some delays. Omugenzi Sheikh Nkata yagamba Amini yalina oluzungu lufu naye nga byakola biramu, naye abalina oluzungu olulamu bye bakola bifuna okubiraba tewali zero. Ani amirako ku mpeke ya chloroquine kama queen eyali eya blue oba green ng'ewoomerera kungulu naye nga keemala n'esikattirako mu kamwa ennaku ezi nga toyina ky'olya, nga buli ky'olya kikaawa. Waliwo empeke y'omusujja gw'ensiri bagitundanga ne mu dduuka chloroquine kama queen nga bagiteekako akabubi kungulu akasukaali kati bw'oloba n'oyagala onuune. Owulidde bwe bagambye ku nkulaakulana y'eggwanga n'okwongeza amasannyalaze geeyongedde megawatts square. Oluzungu lulamu naye obubbi obuli mu luzungu olwo wulira. Munnayuganda abeerako ddi n'ekintu ekiki ekitaggwako. Eggwanga tuliwulira ddi nti lyaffe. National ID obutuuze bw'eggwanga bwaweddeko tulina kusasulira ate kuyingira mu butuuze bulala. Osobola n'okuburenewinga for a month or 4 months or 1 year for mitwalo ena, 3 months for mutwalo. Naye neyaka naye yenna kati aweddeko mita enkadde zaggwako ne muzigoba ne mutugamba mutuleetedde buyaka. Yaka yaweddeko tuddemu neera munnayuganda kikyalina ekiki eky'obwebange. Obwo bubbi bwennyini obusaana okukwata nankabirwa tumutemeeteme misana tuku, tumutemeeteme tuleete embwa tumuwe embwa zimulye. Nankabirwa ne Museveni bagwana kutemaatema ne tubawa embwa n'embizzi ne zibalya, zonna ne tuzitwala ne tuzitikka mu kinala ne tuzisuula mu Lake Victoria. Kati ne tutwala emyaka 15 nga tetulya byannyanja, ne tumanya nti ebyennyanja ebyabalya oba ebyennyanja ebyo ne tubivuba nga tubitunda mu nsi ndala nga tewali munnayuganda abiryako. Oluvannyuma lw'emyaka 40 ne tutandika okulya ebyennyanja. Munnayuganda kiki kyalina mu Uganda nga kyo kikye tekiggwako. Era munaakoma ddi okutubba. Mulikoma ddi okutubba ne mugamba naye bannange ennafu ize ennafu bano abantu tubabbye ekimala. Mumaze okutubba ate bwe mumala nga mujja nga mutwesinisizaako ebinnyo nga mutweyogerezaako ono yali yakava mu nsimbu wakati ensimbu nga zaakamukuba. Because I wish people could know that you can never prosper when you steal. Because I wish people could know that you can never prosper when you steal. Oyo ye minister wa education olabye staff room bwerimu ekyoto kyenku. Because I wish people could know that you can never prosper when you steal. Samira muri. IDs weddeko, amasannyalaze gaweddeko. In fact ekintu ekirala kye baateesezza bagenda kwongeza emisolo gy'amasomero. Amasomero layisinsi y'amasomero. Katugende mu kigambo kya Katonda. Mukama jangu okosomesa oyigirize.
jawo okumanya kwange n'okutegera kwange omwoyo omutukuvu oyogere eri batabani bo ne bawala bo ekigambo kino kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu Bwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Essula ya 6 tusoose n'Abefeso Abefeso 6:10 abaana abato bitane kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri ekyenkomerero mubenga n'amaanyi Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Ekyo kyandikibwa nkibuulidde nnyo leero njagala kwogera ku ekyo kyokka ebyambalo byonna nabinnyonnyola dda nja kuddamu mbinnyonnyole nja binnyonnyola paka naawe ojja binnyonnyola wabibuulirako nkimanyi naye wulira ekyenkomerero mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge mwambale ebyokulwanyisa byonna kibayamba okuyimirira eri enkwe za Museveni ne Besigye. Essaawa eno gye tulimu abo abasajja enkwe kati ze zibayimirizaawo kati okuwangula enkwe zaabwe kiki ekigenda obbayamba kwe kuyimirira nga mutunula nga muli b'amaanyi nga mwambadde nga muli redde. Uganda eri mu kaseera akazibu, I repeat, Uganda eri mu kaseera akazibu. Nabagamba Uganda eyo erimu Kayiira, erimu Nkwanga, erimu Moses Ali, erimu Museveni Luwero, erimu bonna nga bwe baali, erimu Kasirye Gwanga. Okimanyi Kasirye Gwanga teyatandikirawo okwegatta ku Kayiira ne Museveni. Okimanyi yali ayina ekike. Okimanyi Terulaga yali ayina ekike. Uganda erimu ebibondo by'ekintu ekirawo ekitokota kati ekyenkomerero gwe munnayuganda beera w'amaanyi kubanga enkwe eziri mu Uganda ate eno yessaawa yaakyo. Waliwo ebintu bye mubadde mwakwata nga mulowooza mbu Museveni tasobola ggwa, nga mulowooza gavumenti tesobola kuvaako, nga mwakikwata kibalina mu bwongo, naye muwulire bino Bayibuli byegamba. Nsoose kuba pulipeyalinga mwambale ebyokulwanyisa byonna muyimirire mu maanyi. Ekisooka nabagamba mwenna okuva lwe mwava mu kiwonvu mwagenda okusituka mu kiwonvu nga mwenna muli b'amagye gwa wakana. Nabagamba mujjukira bwe twataputa wano obunnabbi bwa kakofiira akamyufu akakwata Saanya nga yambadde yero ya Museveni NRM, nga abasajja bambadde obukofiira obumyufu bamuyingiza mu mmotoka ne tukitaputa wano. Mwalabye abaana ab'obukofiira obumyufu nga bakutte owa SFC nga yeewumbyeko bw'ati alinga muko weewumbeko. Namuggyako akakofiira n'akakasuka erijje n'akireewo samira muli. Mwe ebintu ebyo mubirabanga ebyokusaaga. Mwalabye owa SFC nga asaba Katonda amutaase mu mukono gwa NUP. Bayibuli egamba mu Exodus chapter 23 verse 30 what? Katono eggwanga ngenda ddikuwa. Katono bwe kiranga bafutu soja bakoze arrest kuwa SFC ne basooka ne bamwegaana. Lwaki gavumenti temuvunaana okubeera ne kadi ya FDC fake kadi? Buli kintu kye mulabyeko mu kantu akatono mujja kirabako mu kinene. Omusajja yabuuza munne nti nno yamugamba genda olaba oba waliyo ekire ky'enkuba. Ku mulundi ogw'omusanvu n'amugamba tewali kendaba naye mpozi wali yakale katene kasituka okuva mu nnyanja. N'agamba dduka enkuba tekukuba, genda ogambe ne Akabu adduke enkuba temukuba. Naye ng'akale katono kalinga omukono gw'omuntu. Buli kintu kye mulaba mu kantu akatono
kuba katono akire wajja kwato wa SFC. Wano twajja kunnyonnyola bya mwoyo. Katugende mu Ezekiel. Ezekiel sura 2:1. Tumaze okwambala ebyambalo byonna. Lwaki twambala ebyambalo byonna? Tubyambala olw'ensonga eno. Twambala ebyambalo ebyo olw'ensonga eno. Obudde bugenze n'enjiri kirabika nja na kugizza. Essula 12. Era ekigambo kya Mukama nti omwana w'omuntu lugero ki luno lwe mulina mu nsi ya Isirayiri nga ebibuga ebibeerwamu birizisibwa n'ensi eriba matongo kale mulimanya nga nze Mukama. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu lugero ki luno lwe mulina mu nsi ya Isirayiri nga mwogera nti ennaku ziyitirira era buli kwolesebwa kubula. Nabasomesako olulala kweno eyo chapter twagisomako ne tugikoma waggulu eri bw'onooba ogisomye okuva ku lunyiriri olusooka ojja bisanga nga Mukama awa Ezekiel agenda akola obunnabbi mu buliwo. Kola bw'oti kino kijja kutegeeza kino. Genda okuba ekituli mu nnyumba. Nedda nnyabo Joan Chowa nedda nnyabo eri Ezekiel 12:21. Ezekiel 12:21. Uya Bible bwegamba. Buli kantu ke yamugamba okukola kaali kalina kye kasimbolizinga. Bagambe genda okole bw'oti kino kijja kutegeeza kino. Genda okole bw'oti kino kitegeeza bwe kiti. Nga wano bwe tuzze nga tubikola nti bannange kana akantu kategeeza kino. Kino kitegeeza kino. Kino kitegeeza kino. Kati Bible egamba bw'eti. Ekigambo kya Mukama ne kimujjira neera omulundi omulala. Nga kimugamba genda ogamba abaana aba bannayuganda. Lwaki batuuse ekintu kino okubeera enjogera? Kyali kifuuse na lugero. Olugero luno luli mu masekati gammwe. Kale bagambigira nga kyogera nti omwana w'omuntu lugero ki luno lwe mulina mu nsi ya Isirayiri nga mwogera nti ennaku ziyitirira era buli kwolesebwa kubula. Genda ombuulize bannayuganda abo bayogera ki ebyo bayogera ki buno babonyeebonye nnyo ne bye baasuubira okubeera tebibadde tebisoboka. Genda obuuza abo abaana, genda obuuza bannayuganda boogera ki ekyo kye baafuula eŋŋombo. No change. Museveni tava ku maini yalina visioni ne kibafuukira n'eŋŋombo. Katonda alaba abaana b'abantu nga balina kye bakwata ng'ekikwate nga balaba tekisoboka nga Katonda yakikyusa nadda. Olunaku lumu nali ndi mu P4. Twalina omusomesa ab'ebunjakko be bamumanyi ebuzaami bamuyita Kakooza, Master Kakooza. N'abaana abaasomerako essonde mumumanyi essonde Namugongo. Omusajja oyo mumanyi kubanga bwe yava eyo ewaffe ebunjako n'asomesa essonde ku ssomero lya headmaster gwe bayita bali ku ddembe. Master Kakooza mumumanyi. Azaalibwa Master Mugula. Family yaabwe yonna y'abagundi y'abasomesa. Oyo bali ku ddembe yali musomesa, yali mutabani wa Master Mugula. Wamawulira. Yabuuza twali mu P4 ne babuuza President of Uganda. Nempanika omukono. Nembagamba, the President of Uganda is President Yoweri Kaguta Museveni. Museveni waliwo eŋŋombo y'okubanga Museveni kumanya ge kuliko n'ekya President. Who is the President of Uganda? President Yoweri Kaguta Museveni n'akasala. Era nambira n'ensonga lwaki akisaze. Bwe bakubuuza who is the President of Uganda? Yoweri Kaguta Museveni ate toddamu President. Naye ng'okukitaggulula kyatuli mu bwongo nga tosobola kitaggulula nti Yoweri Kaguta Museveni nga tosobola n'olwaleero waliwo omuntu atasobola kitaggulula.
nga muntu mukulu n'okimubuuza nga tasobola kutaggulula president ku Museveni. Who is the president of Uganda? President Yoweri Kaguta Museveni nga nakyo kiwandiiseeko. Oyina kasupesi katono naye era nga amagezi tegakuwa tegagatulula nti Yoweri Kaguta Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni nga bw'otasobola kwawula Lord Mayor ku Lukwago yafuuka ngombo. Lufuukidde ddala olugero nti Museveni buli lwalowooza ku president ne ku bukulembeze bwa Uganda, bannayuganda balina engombo, balina olugero lwabakwata mu bwongo, balaba nga n'okwolesebwa kw'okujjako Museveni tekukyasoboka kubeerawo. Bawira nga ne bye baasuubira biyise nako. Kati mwesibeezi kubanga ekiri e Uganda nze nkimanyi. Mukama mpadde ekisa okumanya abamu ku batono ennyo abamanyi ekiri e Uganda ndi omu ku bo. Kye twavudde tutandikira mu kitabo ky'Abeefeso. Mwenna mugende mwambale ebyokulwanyisa. In fact Bayibuli y'Oluzungu egamba full armor of God. Not a quarter of it, not a half of it, not a third of it, not a what of it, not a tenth of it, but the whole of it. The whole of them. Put on byonna nga bwe birina okubeera kubanga akaseera ke tulimu waliwo kye mwafuula engombo kye bagenda obbagagambulako. Saabanyumiza bwe nagenda okunkomola natuukayo ne batusomesa, simanyi waliwo omuzi, simanyi okutusala, nze banteekemu akaweta. Ne banteekamu akaweta ne baŋŋamba kamala ennaku 7. Nagenda mu nnaku ezi nga njavula bwavuzi. Naye bagenda okukagagambula bakajjemu bwe bati nga batwala musuwa. Edulwololololo nga kakwata. Bagenda bagagambulako ogugombo ogwo gwe mwogera mbu tekisoboka. Mugenda kiraba nga kisoboka. Buli omu weesibe 2 billion onywere. N'okwolesebwa kwe mwali mulina kati mukubuusabuusa mulaba tekusoboka. Kale bagamba olw'ekyejo kyabo bonna abatuulamu n'ebibuga ebibeerwamu biri nti ndikomya olugero olwo so tebali lugera nate mu Isirayiri okuba olugero. Olugero olwo lwe mugeze ebbanga lya myaka 30 Katonda agenda oddukomya temuliddamu ddugera. Naye bagambe nti ennaku zinaatera okutuuka n'okutuukiriza buli kwolesebwa kubanga tebali baawo nate kwolesebwa okw'obwereere newaakubadde obulaguzi obunyumiriza mu nnyumba ya Isirayiri. Buli kintu kyonna kye mwatakabanira kye mwalengera ne mukirwanirira mwambale byakulwanyisa kigenda tuukirira. Tewali kye mwayolesebwa mu kukyusa Museveni kye mutagenda kulaba. Batonyesezza amaziga nga bali mu State House naye nga bakaaba emmundu zibeetoolodde naye bawulira ennaku ku mitima gyabwe. Buli kye mwayolesebwa okubeera kubanga ekyatweta wulira olunaku lwe mwayingira mu kigambo struggle. Kopi yange ey'Oluzungu eya Bayibuli teriiwo wano nyinawo ya Luganda. Bayibuli ey'Oluzungu egamba nti nga mweteekerateekera struggle. Put on the full armor of God. Okwetegekera struggle. Bible ezimu zikiyita wo endala zikiyita struggle. Gendo osome Ephesians chapter 6 verse 10 okirirawo. Ojja kulaba wo struggle awo. Kati nsekeredde yajja mu struggle ngozenga mpuuga essasi lyamukwata omusajja yamulonchingiramu ekizuka kyebi omutwe tayina. Omutwe ne gukuukako ne gugenda gugweri kati mpuuga kiwuduwudu kye kitambula. Nkuwa omulala
buli gwe emirambo gya tulina tugimanyi egitambula naye nga gyafa naye bannange wifi mu ffumbiro kye yakoze kakembombwa tekamwa wifi mu ffumbiro abasoga mukulike bebi abasoga nammwe temubakuzaala wayiswa bannange mbakakasa olwo olutindo lwa jjinja olwo terwandizimbiddwa nabagamba wano era nkiddamu sisobola kutuula mu debate kusaidinga mpakana ne wayiswa mufumbiro mundeke kyeyakoze kakembo mbwa tekamwa mbwa tekama yeegayiridde payipo ya tenti nagigamba nawe nsikiriza bulungi kwa payipo ndeka naawe nageza okulaba nga payipo yeewetamu bweti bannange nga tumulabira ddala bwe tuti kakembo mbwa tekamwa buli kye mwasuubira ne kye mwaloota ku kujjawo eyo gye mubadde mufudde eŋŋombo nababulira omusajja we waffe eyali bali bamuyita Venaali yagamba nga ngenda kubashibisha ibyayi ngenda kubashibisha obugwegwe ibyayi mugifudde ngombo ngenda kubashibisha ibyayi ngenda kubashibisha ibyayi ngenda kubashibisha obugwegwe ibyayi mugifudde ngombo era ne bamutuma ibyayi diti ibyayi alina n'abaana bayira we alina abaana we bali omu musumba Pastor Sozi nategeddeko nti yagenda okudda mu kifo kya pastor wange oli eyafudde gwe nabagamba luli eyafa kati mutabani wa liti byaye abulabe Kawumba nze sisirikira byamba mwabe Kawumba mujja kumpulira Kawumba simukombe buwama mujja kumpulira afande Katongole bamugambye afande Katongole bw'otova mu bigurupu by'abampuuga bagenda kukushibisha ubugwegwe kubanga ibyayo gifudde ngombo Bayibuli yagambye waliwo kye mwafuula ingombo kati leka kikutule abashibishi ubugwegwe kubanga nze Mukama ndyogera n'ekigambo kye ndyogera kirituukirizibwa tekirirwisibwa nate kubanga mu nnaku zammwe aye ennyumba enjeemu mwe ndyogerera ekigambo era ndikituukiriza bw'ayogera Mukama Kato. Waliwo ennyumba ebadde enjeemu naye nga yayogererwako ekigambo. Waliwo obujeemu obubadde awo e Uganda nga beewaana nga bamanyi be baditamininga n'akalulu kati tekaliyo anti amaanyi gabali mu kubba kalulu kati tekaliyo. Waliwo ennyumba enjeemu naye ng'eriko obunnabbi obw'okukyusibwa n'okugololwa ettumba muteeke ewaaga kugenda kubanga kutemya kikoowe amawulire gabuutikire intaneti temugenda kikkiriza ate nga kituufu. Ekyakamwa ka Katonda ke kakyogedde kubanga kambabuulire okusituka kwa Uganda okuyingira mu revolution tetwetuma kyova olaba tetutya tetukoowa tetuggwaawo tetukoowa newankubadde omulimu gutusinga obunene naffe amaanyi tetumanyi gye tugajja tetwerabira newankubadde ate tetulina magezi tetuggwaawo newankubadde batutirimbula nnyo tetutya newankubadde ebitutiisa bingi. Lwaki? Katonda ye yakyogera agambye kye yayogera akituukiriza kati. Uganda teyavuwala newankubadde poliisi eza gavumenti zakwavuwaza Uganda. Museveni anoonya gye mujja ssente tamanyiyo. Kyova olaba ne mwanya agikimye n'amata yagatwala na buli kimu yakitwala naye alaba nga mukulaakulanya. Okukulaakulana okuli e Uganda kwabwa namunigina. Abantu beekulaakulanya bokka. Gavumenti bw'eba ekulaakulanya bino ekulaakulanya nguudo nfu, ekulaakulanya amalwaliro mafu, ekulaakulanya amasomero mafu. Naye omwana ava mu ttegula n'agenda asomera mu ssomero nga staff room erimu ekiyungu ky'enku.
ewaka baakulaakulana dda taata yazimba dde ettegula naye omwana asomera mu kibiina bakitegesezza nkondo pulogulemu gavumenti okukulaakulana okuli e Uganda kw'abantu mumala kuzimba kasenta kammwe ne muzimba amategula mangi ye najja n'agamba newankubadde temulina masannyalaze kati eno tawuni kanso ne batuula mu kakonteyina nga ze headquarter za tawuni kanso olw'okuba waliwo amategula mangi ge mwezimbidde enkulaakulana eri mu Uganda y'abantu naye Museveni tajagalangako kyova olaba e Bukedya ennyumba ya supiika esinga headquarters za district kyova olaba ekyotera omusajja Kasolo yatugambye mugagga okusinga district ekigambo nekikomawo nate nekigamba ki ate ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu laba ab'omu nnyumba ya Isirayiri boogera nti okwolesebwa kwalaba kwa mu nnaku nnyingi ezitannajja era alagula ebyebire ebikyali ewala kale yamutuma yali tannaba na kugenda kubabuulira bigambo bino Katonda n'addamu n'amugamba sooka okomewo neera bagambe balowooza mbu nno simanyi byakujja mu maaso eyo wala genda obagambe nti byembagambye byakaakati Bayibuli egamba olunaku lumu baali mu ddiiro omukyala n'aleeta eccupa y'amafuta n'agisumulula n'ayiwa Yesu ku bigere n'asiimuulako bw'ati abayigiriza ne batandika Yesu n'ababuuza abange lwaki mulowooza ebintu ebyo lwaki mugamba ebintu ebyo mu mitima gyammwe nga Yuda agamba wagamba amafuta ag'omuwendo tetusobola okugatunda wano omuntu n'afuna esente netuyamba abanaku Yesu n'amugamba Yuda ono omukyala muleka nziike abanaku babaddewo era mujja bbeera nabo naye muleka nziike agende tolowooza bintu ebyo si bwe biri nga bagamba takimanyi nti oyo mukazi malaaya omulaba nno bwamutunuulidde n'asoma emitima wano Katonda asoma mitima gyammwe ne wano waliwo abakyogedde oyo pasita bw'ati era waatoera bwe zaatugamba tebiriiyo obadde tonnakimala mu kamwa ekigambo ne kikomawo bagambe babadde balowooza nti byakutuuka mu dde eyo gye banaalaga eyo babadde balowooza mbu bya 2026 mu kalulu genda obagambe nti byakaakati obamba buulire lwaki ekigambo kino kyazze nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti tewaliba ku bigambo byange ebirirwisibwa nate naye ekigambo kye ndyogera kirituukirizibwa bw'ayogera Mukama Katonda era bagambe tewali ekiri okulwisa ekirirwisibwa nate anti munnaye Grace Ndugwa ye yansomesa ebya Buganda tewali kigenda kulwisibwa nate tewali kigenda kulwisibwa nate wayi nate waliwo akaseera ak'okulinda ne wabaawo akaseera ak'okutuukirira kwakyo mu bigambo bye mbagambye tewali kigenda kulwisibwa nate bigambe enju ya Isirayiri eri enju eyo enkakanyavu nti bye muwulidde tebigenda kulwisibwa yesaawa bweba yesaawa tukole ki Abefeso 6:10 ekyenkomerero mwambale ebyokulwanyisa byonna temulekaayo n'eki ebisigadde temukuba ku simu yange katusabe webale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama ebigambo bino bya bunnabbi ebyali ebya nabbi Isaiah nabbi Ezekiel Mukama ebigambo bya Ezekiel bitukutte olunaku olw'olwaleero
Mukama tukusaba okutuukirira kwabyo nga bwe wabiteekateeka okuva olubereberye. Mukama twalabyeka Mukama twalabye wa SFC ng'afuka mu mpale. Kumbe nammwe bulijjo mutya. Owe SFC yetyo tyoggodde n'ajjayo endagamuntu ne kaadi ye. Kubanga bigenda kutuukirira na kuluno tewakyali kulwawo nate. Mukama ekitibwa n'ettendo tubikuddiza, webale okutusumulula ku nkoligo y'omusajja ono. Mukama omusajja yali atufuukidde na ŋŋombo. Abantu ne batuuka n'okulowooza mbu Museveni si muntu. Naye mwe mumanyi ebintu ebyemukola mbuno Museveni si muntu. Omusambwa mbuno Museveni musambwa. Omusambwa agusobola okutema ekigogo. Ejjambiya emitwalo 2 n'ekitundu. Omuntu n'atema ekitooke omugogo okuva ku ssaawa 3 n'akisola ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Oyo okakasa omusambwa gukola bwe gutyo. Omusambwa gulemala omukono. Eriyo omusambwa ogutambula bwe guti ng'omukono teguva wano. Oba Museveni ayambadde ki artificial mukono? Omusambwa ne gusalira ennaanansi essaawa 8. Bayibuli egambye waliwo kye mwali mwafuula eŋŋombo. Waliwo kye mwali mwafuula olugero. Gamba bannayuganda waliwo ekintu kye babadde bafudde olugero. Ngenda kukijjawo. Kiri mu nnyumba enkakanyavu. Wamma Mukama ekitibwa n'ettendo tubikuddiza. Bayibuli egambye okwolesebwa kwaffe Mukama okwa Uganda empya ogenda kukutuukiriza. Tewakyali kulwawo nate. Mukama sinkana buli omu nga okwegomba kwe bwe kuli. Abantu bangi bakwetaaga wano mu ngeri ez'enjawulo. Nsaba Mukama buli omu omuviireyo nga bwakwetaaga mu Kristo Yesu Omwana Katonda yenze bye natusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka yeetooloddwa abasajja. Banaye Mukama weebala okwambula abasajja. Katikkiro si Muganda yayiga biyige. Banaye Mukama. Bayibuli egamba tewali kye mwakola mu nzikiza mu kudda kwa kabaka ekitagenda kusangibwa ku kasolya k'ennyumba waggulu. Ng'ate mwe mubyeyogeredde. Buli kye mwakola mu nkiso Bayibuli waliwo ennyiriri osoma mu Bayibuli ne zikwewuunyisa. Bayibuli egamba nga mwakikola mu nzikiza ate nga mwakyogerera mu kutu. Ne mujjako amataala nga nzikiza ate n'ogamba. Bayibuli egamba ekyo tugenda kisanga ku kasolya k'enju ya Grace Ndugwa Semakula. Nga kiri eyo waggulu kirengejja buli muntu akirabe nti Ndugwa waleeta akanyarwanda akali tekamanyi Buganda n'okayigiriza Oluganda era keewana. Mwe mulowooza mbu nno mmanyi nnyo Oluganda. Ono ye yanjigiriza. Mukama weebala okutugirayo ebyama. Ekitibwa n'ettendo tubikuddiza. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda yenze bye natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Bannayuganda njagala munoonye omusajja gwe bayita Njuki. Muzeeyi Njuki. Akomewaddemu atunnyonnyola ebintu bino kuba ffe twali twabyerabira. Ennamba ya Muzeeyi Njuki. Mbeegayiridde omusajja ono. Nange bwe nva wano nja munoonya ngenda mugulirayo ekifu ky'enkoko. Ennamba eri 0752 41 75 03. Atukolereyo vidiyo. Addemu atuddiremu obuvo n'obuddo bw'ebintu bino. Mukama bawo omukisa. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo n'ensikuza n'omutima gwange n'enjatula n'akamwa kange nti ndokose saawula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa luwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Pai Katonda n'okusa kimukomewo omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Mukama abawo omukisa. Mukama abanjagalire tusisinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde mubeere bulungi. Mweraba.
I sign out.